tukwatenga otulabe banye bali ddala kubize subscribing sharing commenting sakono kunso kutuga Uganda byogere tugamba atira mu buli mbere okana sigati yakosa kumbulira nsonga sakono kwemboze saliza bulijjo nzeka kalam the answer isali ku kamera dokitali naye ali ku kamera ku flashlight Uganda we tuli mpola ku mikutuga Uganda byogere tuina bivoganic natural product baraka bako kuzuga bisukali pressure usas basaiba kwa access building makaro doctor sinziro kwata akujanjaba tuina kanya pound shop store abantu 70 babijja mu gwanga ya US ina bitamu Uganda because sibwe wakabyo na biwangazi bina ne guarantee kwa kunambe wa screen yao bagenda kukanya police post wali amka kuna muscle red uja kwate ngosaba na pabakanya pound shop store Galaxy restaurant batu sebintu ngabi Galaxy restaurant boba bajja kulia agalo kukolera decoration ya ddala agalo kukolera Kiki eyo mulembe Galaxy restaurant basengwa ali kuyesa amara kutizime bakita Divine House wechigwera mpola yitangawo Iso kwate abitambula bulungi nnyo Sheka America ko malomba dwa senga side zena sana kabulengwa wabangalo bitakute bulungi so kwate ngo munonyako na so kwate nga kuyamba club channel 79 extra sika kuchakala kudigira kesa budde kifo kyo so kwate ngo gya nomala yo akalimika kesani mbanga tuyagala kudigira mu kibuga Kampala gera kugezi club channel extra sika abija kwata biga tampola 15 mwezi gwe 10 ya Jasmine ajya mu kifo cyo kwabachita ku pan mix ronji South Africa kwingana bisaturane bitano Nerani kumitana be beatable wechigwera mpola twina Calvin Kayanja omukwabo abalina bakuyamba ko kwata kulungamia company chenzo kwata kuyamba ko gendo chapa mu UAE na kutaza kubizibwe ebyenjawulo bitambula bitese Uganda iyo tulyawo mpola kye tutunulidde saawe yesa bwe kulaba nti baganda baffe abo abeetaaga okukola nga bameidi nabo batambula bulungi omanya weva maati tugamba nti ebweru w'eggwanga naye abantu ate bali bubi nnyo wano baagala kugenda bweru banaffe banaba government mutuse wakati so government ekintu yakita $3 negajjawo yamala negajjawo so abantu abo bonna tugenda tubayita emu tulaba abakyalirede abaluzinga abaligatinga disappointed ne tubakubira amasimu ne tuddamu ne tumiitinga tulabe tutandikira buto okay tugenda ndoza kutandikirako ku muwalawo Feibe Feibali atambula kati buli wamu abantu bamukongola jetinga byebugunya omuntu wali wasoko yisaamu eggaali tujjukira kinajjukira nti yali ayingira mu ggwanga ya Uganda nabakubiso mu t-shirt nogati ngolo yani amfulumya ani amuyiza okubeera bakubiso mu t-shirt muneba munona yani ono kumbe yali nachi yali nga nabali bali nachi bali bamulabiramu ngomwana waddala uyu yafunye omulimu kati ku TV nali pressing omukyala amayidwa nga nancha Jomi nancha Jomi taliwa ngwamita Shani amuzalamu omwana Shani nafuluma nagenda mu ggwanga eri America gyasinzire kati naddayo yewa Anatalia Anteira mukyala we SB4 olira agenda wali eri nakwasaganya mpola nadeko n'abaana abani abamu abakwasaganya bafutu soja ngasira sanyufu konsonge abagamba ono bati yafubutusewa nange congratulating nayo mayinze bwemba na congratulating njagala nnyo okulaba ku salary scale segede ebyo byakubeera ku TV nga mukolera bitole bya mmere zekaganda sipwensinzira okugamba nti wagudde bintu okitegedde noyambala nokola makeup newetega obudde n'obumala ng'oli ku bitole bya mmere eri TV ya gavumenti ndikubuulira nze njagala nnyo ngambe nti bampadde omulimu naye omusaala gwe guno awo nkube mu ngalo ogenda kukifuna maye TV president byasima naga muwala wangu mutabani wa wasoma biki byosobola okukola nti nsobola okwogera nakwata essimu alo Lord Wanyama ninayo mwala wange gwe kusindikira awo mulimu kyekyo gatabatunulira tuya tamale gundi ono ya Dr. Tiamale bamu wawe bati bamuwa gundi naye bati bamuwa ono Kaibanda banji bagezezako kubanga sinzira wagu kituufu nekyo bola banze TV nazivaako era nabadde n'akaana kange wakakali myezi 9 nekagamba bakateereko nnyo olw'eggulo kawagire kuba kyeyo munnange
ka myezi 9 bagenda ne bamala obudde ku DSTV ne bateekako katuni nga n'abazungu tebatumanyi kati nabagambi omwana wange buli ssaawa ezo fibinga kwali bamutereka akole ki omwana w'emyezi 9 alabe katabandika ngokamanyi alabe okwemoola okitegedde kati nze obudde bwa TV mbulina kati omwana we okyoga ati oli atuuse mu sseri okweranga ukatiyuni n'olwo enjawulo tewali ate mweri ate kati kankubuuza agenda kutugamba ki the role of presenter olina okubeera ng'oli educative entertaining informative omanyi abaana bano manyi mwabatuyambako mwababajjako interview nga tebannafuna mirimu gimu kati nazzeeyo nempuliriza bitabo olina mugudiguli olina achievement yonna olina kati pulizenda tagambye omwana wange w'emyezi 9 bamuswitchingiroye yabalaba oyo ate koli kati aŋŋambe ki omaife tuddayo emabega before nga sinnagamba nti gundi wagudde mu bintu kanzireyo ndabaani yagudde mu bintu gundi wazaalibwawa wasoma kwenkanawa background not that omanyi presenter bapresenter bangi kwe bali kumpewo by talent nga si bitabo waliwo webaga nti oba oli munnamawulire oli presenter by talent oba oli presenter by biwigirize kati olina okuluna kati bantu bangi so kati naye abo by talent bebolabanga babikukujju bebolabanga bakabaata abeera badiikuula ngaasobola okubeera kulira by talent nga asobola ani obulala by talent nga amoti yetali ku TV naye by talent Tiamari yasoma yaddayo n'asoma yeko yaliko by talent kale bebo bolabanga badiikuula nga engeri gyayambalamu nga ateekako eno akabira bw'ati nga bolaba bikukujuwa BBS era kati olaba njagala ku advisinga Phoebe awo embadde nzija one olina okweshepinga muki ensi kyekujjako one twalina kabaata ye yavaawo takyali ku TV sikyamulaba okukitegera bulungi yaliko ku top kati olina okunoonya kikyotunda eriki kubanga kati byoyogera ne bino nali kadaama na biki ebyo bigenda kutuuka biggwewo si mawulire nakati ebyo byaggwawo dda okitegedde bulungi wana abantu bagenda kubeera excited first day nti bakulabye ku TV naye buli lwe banajjanga nga tebalaba kyopulizentinga kipya nga bagamba ate ono tumumalako lwaki obudde ekisooka programu y'essaawa zeeriyo yakayisanyo ne programu endala ez'amaanyi ziriyo mu budde bwe bumu awaliwo after 5 okitegera bulungi kati bokompitinga nabo wano banene ekitegedde abakoze ebintu ebiki kubanga bukedde yadde mukola introduction gye nalabye oluvannyuma lwekikuba ku TikTok alumye ku TV nga presenter kati bayinza okuba na audience yabwe gye baagala anti kati kankubuulire kati bayinza okuba banoonya audience ya TikTok ekyogamba yasinga okikuba ku TikTok anti buli bagandi waliyo n'abalala bangi ati just tunoonya balina following ku TikTok omanyi yo teterwawo omuntu amaanyige ku TikTok we following ye okitegeera so saagala kubamenya kinoomu kiyinza okuteekawo enjawulo naye nze nga bwendaba ebintu si yasinga okikuba ku TikTok awepa machi yabadde lake yafunye status eyo siyinza gamba nti mulimu kuba sinnalaba kusala schedule ebyo bye muddawo ne mumalira abaana b'abeedi obudde mubeerako baali bakumpaddeko nange ogezeseeko tulabe oba kino amale ate tekisemyakawo tugenda kuwa wano omulimu bameka abakavaayo twalaba omusajja omukulu ng'asoma mawulire n'agamba nti atalina wadde ennyumba bakugamba nti sooka obeereka kati nange bampitako ssebo mbu Kayanja jangu tukuwa omulimu ku TV nababuuza sente mmeka waliwo enyampita sijja kunyogera mikwano gyange nakati muddemu muginkubire oba omulimu ku TV ompe sente mmeka
Ochegeze tukola dabayo we capacity yo wasoma mawuli siriko by talent toliko by talent toliko by atane talent ku mweri toliko by jisa God favor nkuteko kampo onakuwalidde nnyo kanku omulimu bye bali bagala okumpisa kayanga omwana oyo engeri gyafaananamu nyenda beera open tisiyo mulungi alina oba gwe baga nti yabadde ayayano gwe baga nti bamuweera okulungi bwe aliko oba struggle ne favor tibbi okutuula obutuuzi mu kamera bwoti kati oyo ateekwa okubanga yayise mu bingi nga balina alina potential ey'enjawulo abantu gye batamumanyiddeewo kubanga tukkirize tugaane fesi si eyamuyisizaawo oba figa tekola ekyo kye tuli open frank si figa wabula ateekwa okuba alina potential item emulimu bwe gye baalabye munda mu ye ate eyo batono nnyo abagiyisawo kati ate bagenda okuyisawo mu eyo oteekwa okuba ngaoyinamu n'akasente mwabakuwa kasente kubanga babikubaganyako nnyo ebirowoozo bingi baana babeerawo bali wangi mu green bagiyita screen test abaana babeerawo wali basooka batunuulira ono tukoze screen test bali bameka tolaba nze figa gye nnina olaba naye kati batumya ne attitude baga osobola okwogera soba serious awo osobola okwogera ebigambo kuba radio bagiyita voice test TV ne bagiyita screen test kati mu ebyo ne batandika babitunuulira emirundi n'emirundi intro body ne conclusion yo eyimirira etya ebigambo byoyogedde ne basooka bakuzaamu emirundi n'emirundi lwakuba advantage yoyo nti abadde ajjangamuuko abadde abeeranga nejjomi ng'ajjangawo okola abeeramu confidence. Ekirala kyendaba entalo zino ayinza okwagala okujja entalo ku TikTok azize kuki ati nkubuulira ababeera ku TikTok ate tebalaba TV kati ojja eri entalo ku TikTok n'oziteeka ku TV olwo abataddeko TV ewaka abatamanyi byantalo za TikTok bagawona ayogera ogenda okulaba ngati omanyi TV ezo UCC yangamba era bengeri gyerabibwamu bagenda okukuwa ripooti manzire ripooti ababadde balaba TV nga director sigino ziraga wooka nti ebbanga lino lya wiiki namba ba TV ebadde erabibwa ey'omu studio n'eyannanyini TV ewaka bebabadde balaba ng'omukulu ali ku ntalo za TikTok bali balinda online ne basalamu ne bateekayo. Yes, however much nti guyinza okuba omukisa ogumwongerako oyenga omukyala bangi abatulabira mu category nti nze Kayanja nina entalo n'omwana oyo ekitali kituufu bano baana bato tubadivayizinga genda mu layini ki ntuufu bw'aba yafunye yes ate lwaki siba ape bangi abali wano nga bali jobless osegera bangi abakomawo wano ku Kyeeyo nadda wano nga n'essimu gyazze nayo takyasobola gigulira screen guard wadde kikava otegedde ng'amaanyi n'amasannyalaze yagakomya bweru ffe tumanyi Uganda bwenyiga osegera so ndi ape nti yafunye waatuula osegedde ekyo kyekisooka ndi ape nti yafunye status kati alina okukola bino wammanga kuba talina kyateeka ku mmeeza eyo one yambalanga agagoye obeere ddiikuula ani kugambye kikyanoonya nkunnyonnyodde nti ku tayimu y'emu gy'abeerayo kuliko programs ennene nnyingi eziriyo ate kikyopresentinga kubanga mu wiiki emu bigenda kuba bikuweddeko entalo za TikTok ezikupushinga zijja kuba zikoze eki ziweddewo kati olina okunoonya ekintu ekiri strategic ekigenda okukubeezaawo lubeerera kopa kabaata takyali ku TV biki bye yakolanga kuba nagambye ani nkubuulira azewa fashion enkadde kuba nkubuulira nze nabadde n'omwana owange emyezi 9 n'eŋŋamba omukozi ne muyita n'ababeera ewange nti tuwagire ono buli ssaawa bwe zituuka zaaliyo muteereko omwana wange kati nange njagala okulaba nti agwa nnyo mu katigole n'asesa omwana okitegedde gambalaga goye teekako gawiigi jangu ne biddole si mu bubifi bye ate agenda kutugamba gyalina diguli mu mass communication
Aina PhD. Tajirina. Kati soja inokola kyabwa dikula kuge kusanyusa bana. Omwana mukozi namugaye mwana wange bamuwe boto. Boto ye yacha yabeganyo bwe yesekera mu nine cyane kijoga. Kisala na yesekera ojuso mu bino otyo gwatiku. Ojitegete. Bwe bava otitamuagala. Bwe bagamba. Kati agenda kutugamba tiswa to the week. Kale bunebwa abaganti atuwa mawulire gafudde mu week. Yasinga okutegereza mawulire. Mawulire gachuka nyaka to inobera mu field. Ati kumuliro inokubera ato kwaniyo inokuba ne diploma wa degree okusobola okwatrakitinga gundi za fe. Osha ndio awe yansinga mu class kati wana ina changamba. So fatuleza ko taina cyari. Eno generation tujeregamu. Vasi kumunonyereza konze ndaba interviews enkadde. Chichi abadaga baba. Abadaga David Tewali. Tewali kino tewali kati chichi. Kati zitegeza katukutegera abana. Kubanga tugenda kukwewala. Naye faayo nnyo okulaba nti okola ebisanyusa abaana baffe. Jangu n'omubino omunene. Temugenda kubera ndaba n'olumu okulaba. Kaze Kayanja obudde mbulina. Nzira ku masini yange wano. Nga nsikulolinga. Sirina budde. Ntule ku TV. Ati mbulira. Mu motoka mubaamu TV. Ffe tuba mu ngendo buli kadde. So, omwana ayinobira. Nenganze kirange engatto mukulu maka. Engatto omuwagizi w'omwana. Etteeka nalibazera implementinga. Ndi omwana wange w'emyezi mwenda bamuterengako fibi alabe. Ne kati ne fibi alina okufaayo ennyo okukola ki ekisanyusa omwana wange ku TV. Mbasi wagidde. Kibeera wali ne boto yazire ziseka. Ate abaana bagezi bwe mujja ayetegereza mwadaga leero azatya lugoye lweru mulagenda nabirabye ejjo yiya yemigoye teekako muno teekeko wakitegedde tetuwagidde oli ow'omutima okubyera jasinziireeyo agambe ti Kayanja wakubye kati nakubye eki nakubye eki omanyi sente zensasula DSTV buli mwezi okulabirako omwana mwana wange olwo omusajja alina ow'emyaka 5 naye atege aba akyali mugundi abo bayiye atege bwana buto bwonna bukole ki butege yeekuumire mu format yeeyo myaka 11 yeekuumire mu format yeeyo nti ffenna abalina abaana abato nga tumumanyi wakole ki ayiseewo tuli mukulu nnyo okusinga beeseza omuto obajjukira olaba maama weeseza omuto yatusanyusizanga baana kati abo baavaawo twagala otukwatire ku baana baffe mukwano n'obwewembe eziri okitegedde kati mweyabadde agendedde bulisha anti nkubuulira byebyo bye byagendeddemu gwanigwe wali olabye agenda ku awaadi n'asitula n'engugu y'emmere nti bw'oba onajja eno jangu n'emmere tujja kukufunirawo okusula n'ebijanjalo jja nabyo okitegedde ekyokubiri anaategeka era impakiti z'empaka zino ki buli lunaku e Dubai waliwo ategeka za awaadi kubanga bagenda wali mu supermarket ne A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse Ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Bwawaadi obubombe bwa TikTok obuliko akafaananyi ka TikTok ne babugula gundi 10 diramu 10 gye mitwalo 10. Kati bakola WhatsApp group ne beesonda ne bagamba omanyi twetezeemu tutya okubaako kye tuyisaawo. Anti zino sente ntono nnyo. Abategesi buli omu atuweeyo emitwalo 3 ne bejjamu essente ne basuubula obuntu buno ne batandika okukolayo ebintu ebyo ng'ebikujjuko ebyaki ebyawaadi naye ng'ate tebirina impact yonna na ku nkyukakyuka yonna gye bikola eri muna Uganda.
okimanyi ekyo kubanga buli lunaku buli mwezi wabaawo ayategese nze mbuulira bwe baali bawadde awaadi nekyusa obulamu bwe baba bwa awaadi nga talina wadde ezigula engatto ojja kutunuulira bulisha ati nkubuulira bw'anaaba omusiru lwajja okudda kuno abadde akolako ti olemererwa okutunda chipusi wano ogende Dubai ng'odda kukola ki wano yalwamu nanyo munalemererwa Uganda gwe bulisha ogambe nti obeera Uganda okolemuki namulaba mpisaamu egaali muna mukwano gwo ne Derek bagambe nti bagambe nti nze abo nabamala abo nabamala n'okugwako baggwako bakola ki bali mu mirimu gyabwe Europe bali luddayo watu Europe bali Europe cheki Europe continent ngamba bako ba UK bali boba ulire Canada bacyanoonya mpapula kati ne ngamba mpapula zetu zinageza munno nati labayo ne ngamba okyali mu struggle ya kunoonya mpapula atoko ne Kayanja bajazifuna bo balike ati waliwo olwonoonya emikisa ensi yonna ekusabire ngenda okulaba abaana bandeetedde akatambi bansitamyeko ensi ekusabire etya ofune empapula abo bonna boolaba abantu ab'amaanyi mu Europe bakerekere ne baani abaali ba TV presenters okimendi basirika emyaka egiwera n'etaano nga kerekere alinga ataliyo naye n'amaani afunyeyo mu bitu bw'omala okufuna empapula n'omanya nti kati nywedde vaayo gy'oga abantu sebo ffe tuliko ebisiraani ojja kunvuma bakutike bakuse wano gwe onvuma leero enkeera nga bakutikka kuzza wano Donasi yalwachi na yesi omukwaba bafunye opportunity kikyateeka ku mmeeza oyo si ye donasi sekitegeeza oli omwana bamuyita masa asiyati nagudi okitegedde mugende ne musuusuuta mu donasi yalina akendi mu Kampala oli akyabakira omwana awutunuulira aluwa ono omugwetu wawadde omulimu gwendiko oyo yakyabakira cause one yakulaga nti yeeteze n'abaako wakola ki watuuka kati weddoni nga totulaga wadde akataasa k'ettaka okola ki e Kampala tegula naye talina kutegula bali bamukwasa ekifo kyo tewabalaba bwe bamaliriza ze kugambye buli anyambalira ze ndiga ekikolimo teryanneŋŋazeemu n'atagenda nakyo bamaliriza batya ne yali agala mu obukulembeze bw'abantu batye bamaliriza batya ati nkubuulira era wanditegeeredde nti tetujja kugwa bulungi kunkoonako bategeera nti buli akoonako kalubiri kalyajja tamaliriza bulungi okitegedde ye Asakayima aluwa wadde omubuuza lwaki asaka content yaggwako twalabye esuuti gye yakubye ati kati kangubuuze ki ate omwana oyo bambi tamanyi waliwo yankubira esimu bagamba mutabani waali wananoonya visa twayogirako naye yagamba alina wagenda kubalike katali mu Uganda ate nkubuulira kino waliwo yankubira nti anoonya visa yawa omwana oyo lwaki tazze mukwate omwoki omuteeko ogenda yonna bitambule bulungi yagamba kakalamu mwambulotera omugamba Asakayima waliwo yankubira naye onongazungira eno bamutumye mu ofisi ndala mundala omutadde nebagamba naye mwana oyo akozese bulungi yandibadde anoonyako muteekeko emikono agende mirembe omusajja mute mutagenda ayiribe gwanneegayiridde omusajja mute buleke gwanneegayiridde naye muno tajja bbeera mu bbande era waliwo akasimu akampitamu naye noonya ku bantu bakulu
mutekeke emikono walo na mwe mwasuze mutya ya mutukolera bwani myaka namwe ekisigo nange nkitandike nga kiza kutoka neye kolera kize mwenga gwe wapo mukati ya mubuza ndio myaka emekana neyesikana oro ye barabuza ero abuli akola bamubuziza lele dilemule nikimulemo okuddamu azali babwakaki awe natira wakati babanga asa ali azali bwa jansangu ali deleka dawo kasajja kaleke amanyi gekizigo kaleke tukaisanga nami ngenda kukitandike bwe kiba kiza kutomyaka ndaba buli lunaku jigenderera saba nange njala kutase omukama wange era ensi etuse mbadde disappointed mu interview era bali banyogera kukuyozayiza omwana nere ne wesi disappointed ni kubanga ogambye omuwaddeyo fan ate waliwo nalabye n'abatalina TV nga baliwo kati oli Dubai waliwo TV ya Uganda esike Dubai bagira abajiswe waliwo TV ya Uganda esika mu Oman streaming ensonga zonna eza live streaming media zino TVs muzirekere ffe wano weziraga bwemba omukulu namukwasiza omwana myezi 9 naye alina okukola ebimusanyusa omwana wange ate programu ebyobufuzi alina gyabitega onamubuulira Queen DSTV channel kweri kati ebyobufuzi abiraba mwangira bweni ngaali kabinkano ogoberera okitegedde kati ogenda kumugamba ki kyatatera kulaba bebadiikuula kati kwe weetege mu fashion eyo akwate nnyo yegabwasekamu olwoba omumazi abaana kumira mpeera bakumire kulakatala esi yange Uganda tokupira pera bakumire